Ebyokwerinda binywezeddwa mu bifo awalonderwa mu bitundu by'e Luweero mu kamyufu ak'okulonda ssentebe wa disitulikiti eyo wa NRM ng'okulonda kuno kwali kwakubaawo ku lunaku olwokutaano lwa ssabbiiti ewedde kyokka ne kwongezebwayo olw'okukyala kw'omukulembeze w'eggwanga. Omusasi waffe Ttaaka Konsilaata yayina ebisingawo. Ebbugumu mu kulonda bassentebe ba NRM mu bbendobendo ly'e Luweero beeyongedde ng'akalulu kano kalina okubeerawo ku lwokutaano oluwedde wabula ne kwongezebwayo okutuusa olunaku olwaleero olw'okuba pulezidenti yali akyadde mu bitundu bino ssabbiiti ewedde. Ebbendobendo lino likolebwa disitulikiti 3 okuli Nakaseke, Nakasongola ne Luweero era e Luweero okulonda kuno kuli ku kisaawe ky'e Kasana ekimanyiddwa nga Kosovo ng'enkalu ziri wakati wa Waswa Abdulkarim Tamale ne Samuel Buchanan Sawa yonna akalulu kano kaggyibwako akawuwo era ebyokwerinda binyozeddwa amannya g'abagenda okulonda ge gali mu kusomebwa. Ate mu disitulikiti y'e Nakaseke okulonda kuli ku Nakaseke Technical Institute e Butalangu era enkalu yo ziri wakati wa Haji Muhammad Gubya ssente wa NRM aliko ne Lubwama Zefania ng'ono yayagala okumusuuza entebe. Wabula buli asaba akalulu ayogera ku kimu kyakuza NRM ku ntikko kinajjukirwa nti mu kulonda okuwedde NRM teyakola bulungi mu bitundu bino ng'oggyeko Nakasongola naye Luweero ebifo by'enkizo byonna NUP yabitwala ate Nakaseke n'esigazaako constituency emu eya Nakaseke North ekiikirirwa Enoch Nyongole mu paalamenti. Kapere kyakola ayimirira ku muti n'atema ettabe kwakoze eki? Kwatudde. Pulezidenti Museveni ng'angambye Gubya ssente ziizo genda onoonya akalulu ng'ate nze mmanyi ndiwakula Pulezidenti Museveni nsobola okukola ebyakapere. Abantu b'omu Central anamma owuwe nkireka abeebweru balye. Era bana NRM basabiddwa okukwatagana ng'akalulu kano kawedde basobole okuba nga bakolagana enkweza balemesa mu kalulu akawedde zireme okubaviirako obuzibu mu kalulu kano ketusemberedde aka 2026 ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio. Disitulikiti y'e Wakiso mu Kattu olw'obutaba na ddwaliro ddene ekivuddeko abatuuze okunoonya obujjanjabi ate nga ye disitulikiti esinzaamu abantu abangi mu ggwanga ng'esuza abantu abakunuukiriza mu bukadde obuna. Bino byogeddwa Dr. Emmanuel Mukisa Muwonge akulira ebyobulamu mu disitulikiti eyo bw'abadde ku kitebe kya disitulikiti ng'akwasa ambyulensi empya eri abakulira amalwaliro okuli eri ebuwambo Health Center 4 saako Kajjansi Health Center 4 nga zino zivudde mu minisitule y'ebyobulamu. Dr. Mukisa asabye gavumenti esoosowaze nnyo disitulikiti y'e Wakiso egifunira eddwaliro eddene kubanga baawaayo dda eddwaliro lya Wakiso Health Center 3 Health Center 4 okufuulibwa hospital. Wane Wakiso kyetulaakinga tetulina General Hospital era mukama wange njagala eddoboozi lyo lyegatte ku lyange okulabika nti gavumenti etulowoozaako newankubadde nga baatuwandiikirako okulabika nti eddwaliro ly'e Wakiso Health Center 4 lisuumusibwa okutuuka ku hospital level. Kati okusinziira nga bwe tutambula mu referral system wansi nga tuvudde ku byalo ba VHTs kuba nabo batukubira singa abeerawo obuzibu eri mu kika kya ambulance olw'okulabika nti eyanguya okutambuza omulwadde. Ebyo nga bikyali awo disitulikiti y'e Wakiso eri ku muyiggo ogwa ambyulensi 5 okutaasa abantu abafa olw'obutaba na ntambula ebanguya okubatuusa mu malwaliro nga n'abasinga bamaama babeera bagenda okuzaala. Amyuka omubaka wa gavumenti e Wakiso Muwanga Lutaaya asabye minisitule y'ebyobulamu okubongera ambyulensi kubanga bali mu bwetaavu. Sebo twagala kwebaza nga gwakulira ebyobulamu mu Wakiso district ate era twebaza ne minisitule y'ebyobulamu okutujjukiranga Wakiso. Tusiimira ddala naye Wakiso bagimanyi nti nene erina ebyalo 720 erina emiruka 156 erina constituency 8. Twagala okusaba ne constituency ezisigaddeyo nga buli constituency twagala okusaba ministry owekitiibwa Kawo n'akulira ebyobulamu buli constituency ebeeremu ambulance kubanga Wakiso district y'abantu bangi endwadde zonna enkambwe ezisookera mu Wakiso ne ziroka zimuna mu bitundu ebirala. Ambulance zaffe zino zigenda kuyamba okutambuza abalwadde si kutambuza mirambo ababafo. Mukadde kana amalwaliro ga gavumenti mu constituency 5 okuli Makindye Ssaabagabo, Kira Municipality, Busiro North, Entebbe Municipality ne Kyaddondo East tebalina ambulance ekireeseewo eddibwa eddene. Akulira eddwaliro lya Kajjansi Health Center 4 Bulwa Simon Peter agambye nti babadde basoomoozebwa nnyo
okweyazika ambulensi nga babadde bazeeyazika okuva mu ddwaliro erya Entebbe Grade B. N'abava ewala ab'okuva obusayinza obutasala nnyanja naye ate lisi tusobola obbalinda kukuba bagenda kuba batukubira mu community nga tusobola ogisindika nekola kikuba tulinamu ba VHT babasobola okuwa balina omulwadde mu community ne tugenda tumukima tusindika driver n'amuleeta ku ddwaliro. Abalwadde oli badde batawanya nga ambulance tulina gifuna kuva Ntebe nga tulina ogikubira ejja eryo oketwala omulwadde okuva ku ddwaliro na disc kati egenda kubeera ku ddwaliro lyaffe lyennyini ng'esobola okutwala omulwadde mu budde. Naye kaakati nga bwe tufunye ambulance nsuubira tugenda naffe kukola nga tuli bagumu. abasomesa ab'amasomo ga arts abeegattira mu kibiina ekya Uganda Professional Humanity Teachers Union bawadde gavumenti nsaleesale okutuuka nga 6 omwezi ogw'omukaaga ng'ebongeza emisaala ng'ekitali ekyo bagenda kuteeka ebikola wansi. Bano basinzidde mu lukiiko lwabwe olubadde yiganga mu Busoga ne bakkaanya bukuyege nti kikyamu ekya gavumenti okubasosola n'etabongeza musaala nga bwe yakola ku bannabo basomesa amasomo ga saayansi kyokka nga bonna bali ku mulimu ogw'okubangula abaana b'eggwanga. Asomesa bananga aba arts bona abali mu Mayuge district muno mu masomero gonna agali mu Mayuge district yonga kuba kulembeze banaife tugemere walala esente diriyo era government eri willing to wasent ensonga ebeere okusokerera amaina ninze James Haimbe Kiranda coordinator wa Bugwe district. Olwaleero tubeera n'olwekobaano wano kwiganga municipal primary ensonga ebeere olwaleero nga ife twegeyageyangainamuku nga basomesa gavumenti naaba nga tetuukiriza era nga tetulinzeemu nga ife abasomesa ba humanities twereeyo nti kujaja mu strike. Ssentebe w'ekibiina kino Odori John agambye nti bayita mu kusomoozebwa kungi nga nabwekityo bakweyambisa olulimi gavumenti lwewulira olw'ekwekalakaasa nga bateeka wansi ebikola. Omusomesa wa arts alifuna emitwalo 8 mwino wa science yafuna emitwalo bukaire 4 owa diploma yafuna emitwalo 6 nga mwino wa diploma wa science alifuna akakaire n'emitwalo 6. So twesanga nti tujja mu bitale bulala bwenobwo amasomero malala g'enaabo getusomesaamu amasomero getusomesaamu gazira mu mayumba wesanga nti transport wesanga nti nebyokozesa byeni saawa eno mubona emmere engeri gyeniinye katulowooze nti omukulu ow'eiwanga mu kaseera kano ali kulowooza ino ku nsonga yaife lowooza ayinza obutayikiriza nti ife tulekere okola. Kinajjukirwa nti gavumenti ya Uganda yasalawo okusoosowaza amasomo ga saayansi era bw'etyo yayongeza omusaala abasomesa abagasomesa mu ngeri y'okusikiriza abayizi okugakola olwo abasomesa ba arts n'esuubiza nti yali yakubaddira.